President omulanga gwe ne bino byagenda asomesa ab'emikono babitegedde era tumulinze omanya atema amatooke abantu bamanyi lwaki atema amatooke kabonero okulaga mbukati amatooke nago gafuuka cash crop naye ate food crop ekimu ku bibiri oyinza okuba n'amatooke mu makaago kati nganze wano mbadde nnima amatooke ntandise eri waggulu nange nteme wadde nina ennimiro zenzijjamu emmere so food security is key ku buli maka kivola 4 acre model gyagamba ayagala obeeremu ne cash crop kibayita emmwanyi obeeremu ne food crop kale ng'olusuku of course n'ebijanjaalo obeereko ne fruits obeereko oba oli mulunzi ebisagazi nga tekikwetaagisa kubeera na faamu nene kati kitegeeza eka y'ebisagazi esobola okuliisisa ente ezisobola okuleetera amata n'obeera nnyingi zaayo so argument eri nti si obulunzi tebujja kuba bw'abagagga bokka ne busobola n'okuba nammwe abalina ettaka ettono so long as mulina plan ye emphasis ye 4 acre model kyetegeeza of course wabaddewo argument y'emmwanyi lwaki zayonoonese nze mbakubiriza ti atanasimba emmwanyi atanasimba kola ki simba ate gwagirina okayana kw'abaana byabufuzi kuleme kutwalira nalaba okay UCDA ebadde egenda mu nnimiro zammwe ebadde yekuwa ensigo yes ebadde zikuwa omulimi ono ali kugombolola omukozesa otya kubanga obugamba extension wakayinza obutamutegeera omulimisa ali kugombolola mu muluka gwammwe azeemu emirundi emeka so kati tukyuse emphasis tugambe emmwanyi ya mwami Museveni kaseetagwa katali nze argument yange eri bwenegwa katale tebibatabukeko honorable andi ati okulengera ewala that's where people don't understand visionary man waffe Waike Museveni. His argument is that emmwanyi entunde mu kase it is on the final stage okujja mu sente kasa atusanyusiza nifuna mugumu ekitundu naye ate waliwo abafunye emitwalo 10 beyond kase kati tunatuukayo tutya kati akutwala ekiro omusimba bukedde twagala tugambe mu myaka 10 omuntu aba atandise okujjayo amagoba mu mmwanyi kubanga sizoni emyaka 4 n'emyaka 4 emirala tuyinza okugamba abadde azaawo zeyateekamu mu ndokwa mu kugula maniwa mu kusasula abakozi naye mu myaka 10 aba stabilizinze abantu babuuka ne bagamba emmwanyi za Uganda gye tuzitunda zigwa akatale zirinnya akatale kalinya bulinya ate ekisuula akatale ako kiki that's what people are not addressing quality mugenda mu katale ne musanga eza Brazil nga bonna abalimi abaziriise ziri ku mutindo ogusinga ogwammwe mwe mulinayo basatu abatuusizza omutindo 10 omutindo tegwatuuse ku levo yakase kati twagala kaawa abasobola otukolera kaawa bazungu ba Eritrea baddugavu that is the kibuzo now Mwami Museveni agamba okay production first attract investment mu value addition kaawa asoboke okuva mu Uganda kati UCDA badde gendo fuba company ya kaawa that's where the argument is UCDA badde sigendo fuba company yaki individuals can start their company era nze nsanyuka wempulira abantu nga bagamba mengo genda kola factory that is good very good netolo ekole ne busoga ekole kwa busoga batagamba mwanyi tezikulayo and not only that even other individuals do naye ulira boogera ono to me omulimi ekikukwatako kulima mmwanyi azitwaliwa kubanga ne wagamba akoze factory gweyagala sente mu mmwanyi musango kigwazza okay Museveni akoze factory y'emmwanyi musango kigwazza kugwatunda
Gokosebwaki Mwai Museveni akoze factory wewe kola kawa nofuna sente n'abantu ne bafuna emirimu because you see wetutwala level y'emmwanyi tugitwalirako ku kase we are exporting jobs. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.